Yoswa essuula 2 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Mukama n'agamba Yoswa nti, Ugambe abaana ba Isiraeri nti, mweteekereteekere ebibuga eby'okuddukirangamu bye nnabagambako mu mukono gwa Musa. Omussi atta omuntu yenna nga tayagadde nga talabye alyoka abiddukirengamu, n'ebyo binaabanga ekiddukiro kyammwe eri omulwanyi ow'omusaayi. Era anaddukiranga mu kimu ku bibuga ebyo, anaayimiriranga ku muzigo ogwa wankaaki ow'ekibuga, anaabuliranga ensonga ye mu matu g'abakadde ab'ekibuga ekyo, nabo banaamutwalanga mu kibuga gye bali, banaamuwanga ekifo alyoka abeeremu. Era obanga omuwalanyi w'omusaayi anaamugobereranga, tewaabenga mussi mu mukono gwe, kubanga yakuba muntu munne nga talabye, nga tamukyawanga. Naye anaabeeranga mu kibuga omwo okutuusa lw'anaayimiriranga mu maaso g'ekibiina okusalirwa omusango, okutuusa kabona asenga obukulu anaabeerangawo mu nnaku ezo lw'alifa. Omussi n'alyoka addayo n'ajja mu kibuga kye, ne mu nnyumba ye, ne mu kibuga mwe yava okudduka. Ne batereka Kedesi mu Ggaliraaya mu nsi ey'ensozi eya Nafutaali, ne Sekemu mu nsi ey'ensozi ey'Efulayimu, ne Kiryaswalaba ye Kebbulooni mu nsi ey'ensozi eya Yuda. N'emitala wa Yoludaani ku Yeriko ku luuyi olw'ebuvanjuba baatereka Bezeri mu lukoola mu lusenyi mu kika kya Lawubeeni, ne Lamosi mu Gireyaadi mu kika kya Gaadi, ne Golani mu Basani mu kika kya Manase. Ebyo bye bibuga ebyalagirwa abaana ba Isiraeri bonna, ne munnaggwanga abalimu, buli attanga omuntu yenna nga talabye addukira omwo aleme okuttibwa n'omukono ogw'omuwalanyi w'omusaayi okutuusa lw'aliyimirira mu maaso g'ekibiina.